Tukubeko mu ngalo n'akalulu. Okay. Kakati olw'okuba omusana mungi nnyo ate nga tetulina mizindaalo Musumba agenda kwogerako nammwe ababuuzeeko asobole obbata kubanga omusana mungi nnyo. Kale katwanirize Pastor Wilson ayogereko gye tuli. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Abamawulire mukkeeko abantu bange nammwe muli bantu bange. Oh, nice. Hello. Good. Hallelujah. Katonda yabadde mwene ensonga fena yabadde mwene ensonga imbawo yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga. Bannange bamaama ekisooka mwenna abakadde mugenda kunsabira omukisa nange nkaddiwe nga mmwe. Amiina. Ekyokubiri nyina mukwano gwange wano Catherine Kusaasira naye bamuzaalanga 8. Waliwo abamawulire abaganye okuwulira. Mbaagala nnyo baganda bange naye please. Nyina wano Superstar Fresh Kid Uganda. Nyina wano mwannyinaze bwe tweddira ekimu Superstar wa Uganda Spice Diana. Kati kansooke ne Spice ababuuzeeko Kathe ne Fresh. Banange Mukama yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano eno ku lunaku olunene nnyo olw'amaanyi Mukama lwasazeewo lubeere. Pastor waffe lwe yazaalibwa, pastor w'abantu, pastor ategeera buli muntu, omukadde, omuto, omukulu, omuzeeyi atasobola kutambula. Pastor tukwagala nnyo ensonga lwaki tuli wano eno. Era Mukama akutuwangaalize. Mwebale kumwagala musigaze omukwano gwe nnyini ate kisinga mu byonna okuddiza eri abantu. Bambi weebale nnyo mumukubire engalo z'amaanyi pastor kyakoze olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi nze Spice Diana era nga nze namukwaya tweddira gumu ne pastor ndowooza ensonga lwaki tuli bawamu nnyo ebitugatta bingi nnyo. Muntu w'abantu ayagaliza addiza eri abantu ate yeddira gumu nange. Ndi musanyufu nnyo Mukama batukuumire mu mbeera ya COVID naye mumanye kimu kyokka mwesige Katonda. Yekka amalawo embeera yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama mulungi ekiseera kyonna kireze embeera ziwewaawo. Bannaye tweyanza nnyo tweyanzeege Musumba tukwagaliza birthday nnungi wamu nange. Musumba tweyanze nnyo okuba nti osobola okuba Abaganda bagamba nti emmeme egaba yekola ki? Egejja eneegejjanga. Naye neebaza Mukama okuba nti mwenna mukkiriza mu Musumba n'okuba nti muli wano n'okutwaniza Musumba babale kutwaniza kubanga bagamba nti mwenna mujje nga bwe muli. Abazitoowereddwa nange naakola ki? Kati naffe tugenda kuwulira mu ggwe. Banange amanya n'eddoboozi bamuyita Catherine Kusaasira abasinga mumanyi. Naye nsaba mbayimbiremu akayimba kano bwe kati kagamba Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi nnyo, Yesu mulungi, Yesu mulungi, mulungi yanyiga ebiwundu, yanyiga ebiwundu, yanyiga ebiwundu, mulungi, mulungi. Thank you. Kama yebazibwe. Manya nze Patrick Sanyanja abasinga mumanyi nga Fresh Kid. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku lunaku pastor waffe lwazaalibwa. Amiina. Fresh Kid Uganda. Kakati nga tumaliriza nebaza Katonda okuva lwe nayimba oluyimba lwange olusooka mulujjukira bampitanga lya yero n'ennyimba
wandibadde mufuusinza Katonda olumu ebintu bya Mukama nabyo biwuzawuza yo nevaayo Mukama njagala kumanya nengenda kandi nkwagala kati komaweeka kitaawa akulindiri ani ayinza otuula watuula Mukama pangira akawalako ddala yali ani oyo eyampanirira we nali ntidde lengera embaata lengera empuuta eyo yonna nga nzija nnyimba paka ku wannazaake bibi wangula n'omusaayi gwo sitaani yaswaziwa wannaza ayi Katonda wange I need a miracle nengenda ku uyo ayita mu kibinda n'omukono gwe ogunya omwoyo we ali wano paka ku kaliwo bw'owanga tonnazaala bukeyazi Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga tumusinzeekaawo Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga kambasabire omukisa ebirabo bye tugabye biggwawo naye omukisa teguggwawo kansabe abakadde bayimuke mugolole emikono gyendi buli omu nsabire buli kirungi mbasabye busabi nga nfukamidde Katonda abawangaza okutuuka awo Spice mwe temufukamira nze agenda obonaabona lunaku naawe oli bebi fukamira kale ani agenda okulembera sabayo omuzira kisomo maama jangu maama oli wali ani amanyi okusaba bw'oba musamize tonsabira kale taata kulembere sale nyimpimpye weyimirira otusabire kubanga watusabire otunuulire ffe bosabira bali baveemu gyonna kubamusana bwe yabumba ensi eno n'otekako omuntu n'omuwa okugifuga sannagimanyagako n'otuwa omwana we Yesu n'atufiirira abali aboonoonya batasaana kusemberera amaaso ga Katonda kaakati otuze mu maaso go tusaasire w'omukisa abo abeetaaga omukisa Mukama wabumba omuddu w'ono wadde akyali muto naye mukulembeze mu bukulembererwa muwe omukisa ogw'omuyiika ogutaliko bwenyiike muwe omukisa mu bibala bye byonna muwe omukisa mu mawanika ge gonna ne mu bisibo bye byonna ng'afuluma afuna omukisa ng'ayingira afuna omukisa afuna omukisa mu zadde afuna omukisa mu buganzi bw'abantu ne mu maaso go ayi Katonda ekisa kyo kimukulembere ng'atambula olugendo oluwanvu lunamutuusa mu bwakabaka bw'omugulu ekisa kye kitagwawo ekitakoma kimukulembere ng'ayingira kimukulembere ng'afuluma alabe ku banakabirye alabe ku bazzukulu bonna emirembe gyonna Mukama tadde emikono ntada abantu abali wano mu maaso go tuze gy'oli ng'abanaku tuze gy'oli ng'abaya naye tukuse ekigambo kyo ekisa kye kitakoma kakitubeere mu tuntu lino kitukulembere nga tuva wano ate emitima gyaffe gireme okukoma wano wabula gitambule nga gitumbiira girengera ebire by'omugulu tusobole okuva ku nsi eno ey'ekibi twagirwa ekirwadde ekirumema mugwe ekitabadde ensi yonna ffenna kituzingidde wamu abato n'abakulu abanene n'abato naye gwawonya golola omukono gwo gw'ekisa otubonye tusaasire Mukama bingi bye twetaaga naye ebitono bituwe ng'okwagala kwo bwe kuli okuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe tweyanziza nnyo engalo bannange tweyanziza nnyo taata kale kati ffenna katuyimirire abasobola oyimirira nange nsabe muyina abaana muyina abazzukulu mbeebaza okujja
omulala asobola obitegeka abantu ne babizira kubanga okuva mbuto paka okutuusa leero sinza abadde agula ewo emmere Katonda yabadde akuliisa so ne nkwebaza nti kana akatono kenfunye nkakuwe okakkiriza okatwala Mukama akuwa omukisa nebaza mwami Mukisa ne protocol department nebaza bensaba nabo ku social media ku Facebook ne ku YouTube nebaza aba member ba Worship House bino byonna mbasubiza nti sikuteeko wadde olwataano wabula abantu babadde babireeta mwenna abakutte ne muwaayo nebaza Kiddawalime in a special way batuwadde emigaati mingi egy'obwereere mwebale nnyo abantu ab'enjawulo besijja kumenya mannya naye Katonda abalaba kakati emmere eggwawo naye omukisa tegukola ki teguggwawo taata omukisa gw'otusabidde tugututte mu linnya lya Yesu kale tuwanike emikono ayi Katonda nsabira bamaama bange batatange kuba nabo bansabidde n'abali eyo ebbali abataze wano